Media, Tuggussa Enssonga. Lutalo lwennyini. Ate eno nga disaster kino tukyogerera wano Tshisekedi obukulembeze tajja kusigalako. Possibility nene nnyo. Oza yita ina plan. Okay, ayina plan naye. Abantu bana abamwetegekedde ku luno tubadde tetunaba kufuna kokko bayeekera mawanga nga ku luno abayeekedde eggwanga eryo. Alliance eno omusajja ono Naga yakoze bulungi n'agatta abantu ababadde tebeegatta. Yagase political parties 17 mu Congo ezitali mativu ku Tshisekedi ne zimukkiririzaamu. N'agatta military groups nga muno mwe muli M13 esinza okumanyikibwa ennyo. Kaakati omumukago guno ogw'ebyobufuzi ate nga bwagwa amagye Congo River Alliance gwe gw'ebyobufuzi M23 ye y'ebyamagye kyekiwayo ekirwanyi kaakati kyekiri mu kkuba emmundu nga naye bali wansi wa mukago ogwatandikibwawo Cornelius Naga eyali akulira akakiiko k'ebyokulonda eyabbira Tshisekedi okujja mu buyinza. Lwaki ku luno kibadde kyanjawulo nnyo tibambi amagye ga Tshisekedi bagasusseeko abasajja balina sapoti etegambika. Rwanda eggwanga lino lye twogerako abantu abasinga tebannaba kulimanya naye Rwanda eri influential mu nsonga za East Africa wano. Obusajja buno bulina ebyokulwanyisa eby'omulembe. Ekimotoka kino Rwanda kye baguze bakiyita WZ 551 China baakakikola. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ndozo imwa masannyalaze. Katusubire nti wasuze bulungi gwe mundanga ali yatulaba. Tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga amakya ga leero kasena kakano kavuddeyo sofa budde butatambula bulungi budde bulungi nnyo kakuba kama kyaganyo katuwa katuli mu kwota tutambulira mu sauna naye nga olunaku olwayo tukomyewo n'omukulu Kasozi the philosopher ebiri mu Congo byeyongera kututumuka luli twamukutwetera ku aneno natunyumizamuko embeera yaliyoko abantu bali boogera ebintu nga tebikwatagana abali bagendera karabba era programu eyo yabuzebula abantu bangi amaaso bagiyiga abantu bayifunamu nnyo ekyokuyiga kasimu natutukobera kasimu abamu nga nange mukulu ono bulijaliwa naye nga bulijjo tuludde naye era nga tomukyazaako kati kuno tetugenda kumuweeza ate soka nga buli wiiki tufunayo ko kitubaleetera twali supposed okujja bayitira ku muliro ogwali eyo naye wagujja kuddamu era gwe kiweemu ebbanga tono gujja kuddamu kiweemu ebbanga tono nga lwaki anti factors eza Amerika babadde bamaze ennaku 184 nga tebafuna kakuba mu bitundu ebyo byonna gy'emyezi 6 kati ng'omuddo gwakula n'omulala ne gwegattako kaakati ne gwegattamu n'embuyaga. Amerika naye efuna gundi summer bafuna sama bulungi nnyo anti kati enjuba bwe waliwo ze bayita equator Tropic of Cancer yeyitiranga mu bya Algeria mu North Africa ne Tropic of Capricorn yeyita South Africa kati awo enjuba wetambulira esobola otambulira wakati nga SB4 n'ovugira wakati mu luguudo budde bwakyo temuli mmotoka
noddako esayidi eno nodda sayidi eno kati n'enjuba bwetambula kati webeera ku equator eyokya nnyo ffe wano kuba tuli mu equator kati n'etambula nedda ate mu tropic of Capricorn ne South Africa kitegeeza eno babungeeza babeera mu kizikiza wakatugambe nti no omusana guba gutuukayo nga munafu nnyo ne bafuna winter kakati ate enjuba bw'esaana nedda eno South Africa nabo ne bafuna winter kakati enjuba webeera ng'eri ku tropic of Capricorn eno babeera mu winter mu bya America kakati ate wedda ku tropic of Cancer awo ne bafuna akasana watugenda mu Dubai tuli mwezi tuli mu January mu mwezi ogwokutaano gwa mukaaga gwa musanvu munana awo nawo nabeerawo ekibuga nga kingi nnyo nayo anti kakati olwo enjuba ebeera eri ku tropic of Cancer Dubai bo batuliko walakokko feno tebali ku equator kakati enjuba ebeereze nga etunuulidde ddala mu awo ba Dubai amawanga ago kati neegokya nnyo kati waate bugumu ekibaleetera ekyo bakiyita continentality effect nti ekitundu obunyogovu buno bwe tubufuna lwa miti gino gye tulina kyekituyamba ennyo Uganda tulina emiti gyaffe gituwa empewo eri gye batayina nnyo ddungu kakati ate ebitundu ebyo Saudi Arabia terimu yadde omuggo oguyitamu n'ogumu yadde ennyanja kati ekitegeeza balina kulirayinga ku mazzi kakati ebyaligize embeera n'eterera n'ebeera nga nnungiko amazzi tebalina ebibira tebalina kati ebbugumu ne kisukka nnyo anti oceans weeziri yes naye oceans ezo zituuka olumu embuyaga ebeerawo waliwo kye bayita eri nino ne la nina eri nino yereeta amataba nga agakuba mu Mozambique eyo empewo ebeera ekunta neereeta obunnyogovu n'amataba kati la nina ate yeereeta bugumu kati yadde bali ku ocean embuyaga eriko ebeera ya bugumu nakyo ne kyongera ku musana ogwo ekitegeeza gye bujja ne Dubai yinza okukwatako ku kaliro tebajja kukwatako kuba tebalina vegetation eno America ekigireetera okuba n'omuliro balina ebibira ebyo pine ezo baswanga coniferous trees obuti obwo winter bwejja ne bukutama kakati emiti egyo gyaka nnyo kati ate ne wansi winter eba eweddeyo omuddo gumera okugezaako abantu baffe abasomako ku geography tulinawo savannah woodland nga olaba SB4 tambudde nnyo ogenda mu bikaseesaawo olaba emiti nga naye mulimu agaddo gacuucu agawanvu ago ge gabeera ku woodland kati n'Amerika balina agaddo bwe gatyo gakula neeteberayo musana katugere sizoni eyo nga nnungi ne gaddamu omulala omuddo ne gukula guno omukulu ne gugwa omulala ne gukula ne wesanga omuddo gwa myaka ng'ebiri oba esatu nga gwonna gwegase kati wewajja ekyeya ne wabeerawo akantu akatono akaviirako naddala waya z'amasannyalaze bo zesinga obayigganya ti empewo bwejja zeegatta ne zivaako sipaaka omuliro ne gukwata gusanga ogupayiriza ogukoze levu mukadde ne kiryoka kisukka ti embuyaga eyo yeereeta mu bibuga n'osanga ekibuga nga temuli muddo temuli ki wabula olw'embuyaga ogenda wayuti bakiyita fire storm neereeta omuliro n'ewatali yadde miti naki ne gukwatiramu n'ebibuga byonna anyway ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tulina omukulu Kasozi the philosopher sooka obuze ku batuuze okay nja kwebasa abalabi baffe ku SB4 mwebale mutulaba bulungi comments twaziraba nga bambi abantu basiimye si kibi mujjemu ekikulu byakuyiga fe abantu nga bakasozi bwe tujja tuli multipurpose ebyeddiini mbisomesaako geography ebyobwengula ebyaki kakati gwali eyo jjamu bujja kyakuyiga nti kano bwekati kyekyoka ekijja okutuyamba tujja kumaliza nga abantu baffe SB4 luli omuntu eyagendanga mu library okusoma ku bintu kakati teweetaaga odda ku SB4 n'owuliriza n'ofuna information tekyetaaga kumala budde ne muzibe asobola okubeera informed yadde tasoma olw'emikutu nga kino olunaku olwaliro tuleese waliwo ebigenda mu maaso Congo luli byaliyokko naye kuna kikambwe era ekiri eyo kikambwe embassies zalumbiddwa naye tutonegenda ku mulamu ogwo tuli kuzza ku baana ku masomero buli muzadde yenna z'abaana ku masomero obwavu bufuusa obwavu Kasozi okusoma kuno kwavaawa okusoma kuno kwata omuntu eyasookera ddala okusomesa Sokurati
yatandika baziyitanga colleges oba collegia n'atuuza abantu ne basoma okusoma gye kwatanye mu bitaano bisarawundi okusoma kuno okuli organize okwa kirasi Sokratesi we yavaawo ate abaamuddira bapuleto ne basikira essomero lye n'abakati okusoma ne kutandikirawo naye nga n'abantu baayinanga ensoma endala omanyi okusoma kwa mirundi mingi waliyo okuli fomo kuno kwe mbadde njogerako okwa kirasi nebeerayo okuli informo nti omwana yaddanga awo n'atuula ne taata we n'amunyumiza okwo ko kwava dda Abayudaaya be bakwina nti omuyudaaya akwata Bayibuli eyo Old Testament yonna neemuba mu mutwe n'agiwulira n'omwana kati okwo nako kwalingawo okusoma ng'otula butuuzi ne bakunyumiza okusoma yo kwavaawo naye kaakati wano e Uganda we kutwadda ku formal education yono najja agenda mu bizinensi ne kisukka essaawa zino tokyasobola kuweerera mwana nga feezi zikawanzi wakakadde awo wekyasukkira nti abali mu gavumenti abaalitereezezza ate be bali mu bizinensi y'amasomero so nga ogenda mu mawanga amalala amasomero ga gavumenti wano tereeza kintu kitono nnyo ddira amasomero ga gavumenti ogateekemu facilities bulungi gavuganya aga private nga aga gavumenti sente ziri wansi aga gavumenti bajja kusalabo aga private bajja salabo emiwendo naye aga gavumenti mabi ogenda mu bitundu eyo mu masuuli talina gye nagenda n'ensanga nga eddiisa lyagwa ng'ente yeeri ku lubaawo bweti masuite ne waffe ng'ente eri ku lubaawo bweti yeeringa esoma kati ekizimbe bwe kityo olowooza banaasomesa batya abaana so singa obitereeza amasomero ga gavumenti ffe gye twasomeranga galina ettaka abasomesa balina amayumba balina n'ennimiro balina buli kimu singa baagamenteyininga bwe gatyo galina ebisaawe kaakati walibadde osanga nga pulojekiti abasomesa balina ezivaamu senga omusomesa teyeetaaga kuva ku mulimu ogwo ne basomesa abaana naye baabyonoona kubanga aga private be balina be bataddewo agaabwe ne gasinga gano aga gavumenti fe abafa ag'abanaku ne gafa anyway omuzadde yenna nga oli mukuza mwana ku ssomero kubanga tonaba kumuzaayo katukusaba mukama kugabirire mwana asome abaana ennaku zino ndibisoma n'okumekereza nga gwe omalungu ayimiridde ku kamera nga tewali kyakkola naye nga olina diguli eyo awo wetutuusaawo naye ng'olinza omwezi wakuba emitwalo gya 25 nkugambye balanga omulimu nga gwa mitwalo 3 balanga omulimu gwa mitwalo 3 ne bajja 1,000 nga mulimu n'abali over qualified aba PhD n'abaki bonna ne bajja amanyi okusaba omulimu n'ogana nayo n'amukozesa nti naakuyitira waliwo yansaba omulimu najja n'ebipapula nga bwe biti nga nazidugulinga oluzungu nga sijja kusobola yesanga nga bambi so kati kyekizibu ekyo ekyokusoma nti tulina abasomye bangi naye si bapulaningi tebapulaninga ggwanga kusobola kuabsorvinga abasomye labya bimu ku bino nalabye wano Amerika egenda bagenda goba abantu bannayuganda 395 bendabye ku lisiti abagenda ogobwa mu Amerika badde waffe kiki ati bagobayo abantu abaliyo abatalina bipapula abaliyo mu bumenyi bw'amateeka Mexico bagenda gwa abantu ndowooza emitwalo nga 28 naye Mexico bo kye baakoze bambi president na mukyala yataddewo ko obuyambi ku bantu abo abagoba buli ajja nti SB4 bagobye akakadde tandikira kaawatiisa okwekulaakulanya n'okubanoonyeza emirimu naye kakati singa tubadde tulinayo emitwalo nga 10 bagigobye mu Amerika waliwulidde Uganda wano balikomyewo ne badda ku street wano naye nga amagezi ge balina wano ku bye balabye kati amanga gali Amerika waliyo abasiru waliwo yankubirako nti mama fiina amufeze ku video call nga gwali mu Amerika abayi bino bye bakola and by the way gwali eyo waliwo abafiri abali ku TikTok okwo tuze tubibalabula naye katubaddiremu omufere ajja mu inbox nga ntinze mama fiina bulungi nnyo naga nti weetaaga obuyambi waletaza obuyambi akusanze mu comfort zone yo kale waliwo season eno yokuza abaana ku masomero bafuuka ekitalo munnange nga kujja mu inbox ngala kuwa buyambi atandika olina kizibu ki nga botandika okweyolera ejjo nze bwanange babale kumfolowinga nsanyuse nnyo school fees tulina mama finda foundation sasala emitwalo 15 ne tukuregisteringa sindika sene ng'osindika nga bakufera obufeeze mpola kumikiriza nga oli mukakadde so bafiira mu America najja mu inbox yankubira video call ne mulaba nenga oli akwata essimu bwiti Kasozi nateekako nentawono ka video nenkwata endala nenyite mumuzawo bwiti eddoboozi liva eno
ekifaananyi tebitegekeka naye namuvuma n'omubanga gwe mu Amerika tumanyi muli bagezi nedda ng'ogyeko ekyo obugezi bwe mbadde nkugambako bwa exposure nti balabyeko ku matawuni geeyo balabyeko ku ki naye ate kino SB4 wambi tobavumanga omufere ku nsi wano buli ensi gyekula n'omufere akula. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Anti so kati balina kulaba kyano bafere abantu kati nga bana Uganda abali Nansana abali Emuduuma abali Masuliita nekati tojjanga nti banfeze ngande mu Amerika ati kakati we tujja okumunenyesa ebintu bino biri common byogerwako abantu babyogera yabadde abeerawo obutabiwulira ti abantu bafubera webati kati program kati ngeno kasozo laba tuli mu kujogerako naye omuntu ojja kujja agamina kwa bina kasozi mwabadde mwogera biki nenga n'obudde busobola okuwuliriza naye n'atafaayo nyumiza ko mwabadde mwogera ku ki kati awo kaba bafere abo yes naye nga tetujja kugamba abategeera abalabyeko ensi bwefugibwa bwesitambula yes baba resourceful. Anyway tuloko SB4 Media Tuggussa Enssonga tutalekamu akasente bannaffe abasolangi women syrup wagamba tugowe nawe n'omukyala tawanyizibwa ne cramps obanga ofuna okulumizibwa ngo emisonga z'ekikyala kwasa kasolangi kano kajja pera kakakuyambira ddala kakakasa minsu yeyulamu ate akabeeyi powa so kafuna wonna mu supermarket so kajja mu pharmacies wamu ne drug shops bakataka solange women syrup ne baziwande sons tukyatambula nabo batuteekamu akasente oli kumukwana akedi awo kalonda yenna wa beddings bamulina tuyina kasozi twali wano twogera ku akalabba akali mu Congo yes abana ba kakaya tekika lutalo lwennyini ate no nga disaster kino tukyogerera wano kishekedi obukulembeze tajja busigalako possibility nene nnyo ozayita ina plan okay ayina plan naye abantu bana abamwetegekedde ku luno tubadde tetunaba kufunako ko bayeekera mawanga nga ku luno abayeekedde eggwanga eryo nti mu nnaku z'omwezi ali nga 10 December 2023 e Kenya wali e Nairobi eyali akulira kye bakiyita seni kyekitongole ekikola ekitegeka ebyokulonda Electoral Commission ye Congo eyali agikulira baali bamuyita Cornelius Naga 2015 Kabila yamulondo okulira Electoral Commission bw'alonda omwami ono 2018 Kabila teyadda omwami ono bayongerayo okulonda baali balina londa nga 16 Kabila n'agezaako awalira alabo baanasigala mu bukulembeze ne bigaana balonda 2018 ngono yakulira Electoral Commission Cornelius Naga bwe balonda Kabila bateekawo waliwo Martin Fayulu oyo ye yali owettutumu ennyo kuba ababiri babalemesa okwesimbawo Moise Katumbi ono nagagganye yakulira kirabu ya Tipi Mazembe ekonga azimbye ebisaawe bingi nnyo bamulemesa Jean Pierre Bemba yali muyeekera ne bamutwalako ne Hegi naye ne bamulemesa ne baleeta Martin Fayulu abantu ne baagala Fayulu yali agenda okuwangula naye baagenda omaliza nga Kishekedi eyali ataweza na 5% yakuta obukulembeze kati dirwe yaleeta Kishekedi Cornelius Naga yali akulira Electoral Commission yagirimu Kabila n'akanya ne Kishekedi tigenda kuwagwa obukulembeze ne balangirira omunafu nga wano we banaalangirira mayambala ku kalulu akaggwa nga waliwo era ku Bakalulu naye bano bayingira mu ddiiru ne Kabila tojja kwata ku byabugagga byange tojja kukola ku bino na buli kimu yingirawo Kishekedi najja ku bukulembeze nga Cornelius Naga yabikoze yabibaddemu era yamulangiridde nabba Martin Fayulu n'alangirira ono ne kwagwa akaluka 2018 zigenda otuuka 2022 ne baawukana Cornelius Naga Electoral Commission ayawukana ne Kishekedi
Kabira eyawa Tshisekedi naye ng'atandise okwawukana ne Tshisekedi. Kaakati mu kwawukana okwo Naga ne bagenda 2023 mu Desemba e Kenya Nairobi ne basayininga endagaano ne bakola alliance nga bagiyita Congo River Alliance. Congo River Alliance ng'agikuliddeyo wa Electoral Commission eyabbira Tshisekedi akalulu ne bamala ne baawukana yagikulidde nga olaba byabakama waawano. N'agenda e Kenya ne basayininga endagaano ne gurupu z'abayeekera okuyeekera Museveni. Eyo nno kiba kinene nnyo kuba byabakama amanye ebyama bingi wano ne Naga yali amanye ebyama bingi era kyekimu ku kyamuleetera nga batufunye obutakkaanya ne Tshisekedi n'agamba katukole omukago oguyeekera ne bakola bakiyita political military alliance gwa byabufuzi gwa byakulwana omukago. Wano tubadde tulina alliances ze tulaba wano nga nazo za byaki byabufuzi kuwangula kalulu Mbabazi n'ateekawo omukago neki naye guno gwa byabufuzi ate gwa byamagye. Alliance eno omusajja ono Naga yakoze bulungi n'agatta abantu ababadde tebeegatta. Yagasse political parties 17 mu Congo ezitali mativu ku Tshisekedi ne zimukkiririzaamu. N'agatta military groups nga muno mwe muli M13 esinza okumanyikibwa ennyo. Kaakati omumukago guno ogw'ebyobufuzi ate nga bwagwa amagye Congo River Alliance gwe gw'ebyobufuzi M23 yeyebyamagye kyekiwayo ekirwanyi kaakati kyekiri mu kkuba emmundu nga naye bali wansi wa mukago ogwatandikibwawo Cornelius Naga eyali akulira akakiiko k'ebyokulonda eyabbira Tshisekedi okujja mu buyinza. Luno lutalo kwekalakaasa. Si kwekalakaasa naye nga birimu byonna. Kaakati we baamala okukola omukago e Kenya ne Congo ne baddira omusajja ono ne bamugulako omusango ogw'okulya mu nsi olukwe ne bamusalira ogw'okufa. Ekitegeeza omusajja ebyokudda e Congo ne bigaana. Kaakati we beegatta ne M23 ne balyoka batandikawo okuyeekera. Kaakati abayeekera bano be bayeekera Congo. M23 yatandika 2012 naye ne bagikuba UN eje eririyo neegatta ne Congo n'amangama ne bakuba M23 ne baginafuya. Kaakati yakomyewo ku luno nga y'amaanyi olw'okuba bakoze omukago ate eriko ne sapooti ya Rwanda. Kaakati ne batandikidde ku kibuga Goma. Kino kyekikoze amawulire ennyo. Goma kibuga kinene ddala kirinamu airport kirinamu ebintu bingi eby'amaanyi bakiwambye. Goma kirinaanidde kiri kumpiko ne Rwanda. Kati we bawamba Goma wano kibabeerera kyangu nnyo okuyingira ebitundu ebirala ebya Congo. Lwaki ku luno kibadde kyanjawulo nnyo? Tibambi amagye ga Tshisekedi bagasusseeko. Abasajja balina sapooti etegambika. Rwanda eggwanga lino lye twogerako abantu abasinga tebannaba kulimanya naye Rwanda eri influential mu nsonga za East Africa wano. Rwanda balina ejeri disciplined tebalina nguzi. Baga nti Uganda yakyasinza amagye. Uganda tulina amagye obungi n'ebiki naye amagye gasobola okuba amangi nga tewali discipline ne gawangulibwa n'abaka Russia mu Sematala asooka. Abagermany balina emitwalo nga 14 bawamba amagye ga Russia gasukka mu mitwalo 8 nga bonna balinga nte ne babakuŋŋaanya nga bonna tebakyasobola kulwana olw'okuba discipline na bukesi. Rwanda kino kyekoze nnyo ti obusajja buli buguze ebyokulwanyisa eby'omulembe ebiri latest. Kyovola kyegambidde nti no Tshisekedi ali mu buzibu bunene. UN yavaayo negamba nti bana ebyokulwanyisa bye tulabye Congo tubadde tetunaba kulabako gurupu y'abalwanyi bonna mu Afirika erina ebyokulwanyisa ebyo ebiri Congo nga naye Rwanda yebitaddeyo okusupportinga M23. Kyovola basobodde okuwamba Goma nga bambi Tshisekedi talina kyasobola kukola. Nagamba wano nti kubamu be basalira ogwakalabba n'abasirikale ba Congo abadduka ku ddwaniro babasalira. Lwaki badduka ku ddwaniro? Obusajja buno bulina ebyokulwanyisa eby'omulembe. Abantu baffe bayinza okulowooza naye Rwanda yagula bagiyita SAM surface to air missile. Surface to air missile bajja ne basimba ekimotoka wano. Ekimotoka kino Rwanda kye baguze bakiyita WZ 551 China bakakikola. Ekimotoka kino kya mipiira 6 kizitowa ttani 15 kiyina omubiri
omugumu ennyo nga naye kungulu ku kyo kuliko rada tuzimanyidde ku bisaawe bw'ogende waffe Nakasongolo giraba rada yeetooloola awo n'esooka eketta obwengula bwonna buli ekijja kati rada eri ku kimoto bakagiteekayo mpya rada y'amaanyi nnyo rada omugaso gwayo tino kukebera okuketta obwengula bwonna okulaba buli kintu ekijja anti kakati Entebbe waliwo rada ehoyima ku kisaawe ky'ennyonyi bajja kuteekawo rada kakati bataddewo wano eya wakati nti rada ebeerako ne range distance nti weebeera e Nakasongola esobola okuketta district range ennene nnyo mu central kati ey'Entebbe neeketta ebivawa e Kenya ebiva ate yehoyima neeketta ebiva e Congo kati rada ebeerako range nti kilometers 2 esobola okuketta buli ekiri awo rada n'akanyonyi akaze mu bwengula bwe kati bakiyita cross section ebeera esobola okuwa n'olaba kaddooti ne bamanya nti ako kanyonyi n'olaba kaddooti akaneneko ne bamanya nti eyo drone n'olaba ddooti ennene bakiyita magnification ne bamanya nti eyo nnyonyi nnene bweti kati rada eketta buli ekiba kiyingidde mu bwengula mu range yaayo ne bamanya waliwo ennyonyi ejja waliwo drone waliwo kino n'ebirala kaakati kyekimotoka kino rada eri ku kimotoka okwo kwe kuli n'omuzinga we baketta nti drone yiri mu kilomita 7 bagikubirawo kati bakigesa ku drone ya UN baje ngeri mu kilomita 7 okuva Goma abasajja bagikuba UN kale tebagikwasa naye yamala ne escaping naye UN yagende eganti banaye kyetulaye mu Congo kati so UN yali eri mu kuketta nayo ati UN olw'ebizibu ebiri mu Congo baateekawo bagiyita MONUSCO mission nga boolaba we tubadde n'eyaffe Somalia kakati MONUSCO eno mwe muli amagye aga UN agasukka mu mutwalo nga gakuuma ddembe ne mubeeramu ne force ya intervention nga galwana kakati nabo baketta ne balaba mu kitundu kino wali obutabanguko baani abalwana bibinja ki baani abakola bino nabo balina zi drone ez'omulembe eziketta nga UN wenjikuba yo omusango guba gunkwata ate abayeekera bibakwatako tebasayiningangako mu UN bo bakola bye baagadde bo bagikuba ne bayinaayina lwe muli kwata abakulira muli muvunaana we mutali mukwata ng'eyo yakubwa kakati drone yaabwe bayeesembeza tebamanyi nti abasajja be mu 23 bafunye ekyuma ne bagyolekeza omuzinga gw'amaanyi nagirabye ne Taiwan ng'egikozesa amawanga ag'omulembe muzinga muwanvu guliko fuuti nga 6 yamisinga naye kakati sembe anti waliwo kye bayita effective range nti SB4 emba wano ng'olinga wali ku nnyumba sobola okubejinja target obulungi naye woba ewalako sobola kuba neri kuyitako ne kati yali walako kitegeeza singa yasembera mu kilomita 3 baalikakubye kaakati ebyo ebyokulwanyisa ebiri mu Congo M13 byeyina eby'omulembe byebifuukidde kishekedi ki obusibu naye nga Rwanda yesapootinga olw'ensonga zaayo kaakati bwe buyeekera obwo nga naye ku luno ekibufudde obw'enjawulo nti Cornelius Nage yali akula Electoral Commission mu Congo si munnalwanda wabula yagasa ebibinja bino byonna bajjeko kishekedi ekitegeeza n'abakongo bagenda kuwagira omuntu ono ate n'obuyambi babuwezeza era kigambibwa nti ne Kabila yali president afayinansinga abantu bano era kishekedi yakikayanako nnyo kati kyekifudde obuyeekera buno okuba obw'enjawulo kububaddengawo tibo baamaanyi nnyo balina ssente balina ebyokulwanyisa eby'omulembe basimba ekimotoka wano we bawambawo ne bakyongera ewala tosobola kukubawo muzinga gwonna yadde drone ekitegeeza baba safe amagye gabe gaba protected kaakati be bayeekera Congo kyovala ekibuga Goma bakiwambye kishekedi kijja mubeera kizibu okukiwamba ate bagenda kwongerako n'ebitundu ebirala babiwambye kuba Congo nfu nnyo abasirikale baayo bafu obukulembeze wa kishekedi bugaanyi balemeddwa okugula ebyokulwanyisa eby'omulembe balemeddwa okutraininga amagye kati abasajja bano bali like okuwamba kati ng'ogyeko ekyo omusajja ono Naga alina ki idea kye yaleese abakongo kye bayinza okumusapootinga ekya federal system yagambye ayagala oluwamba Congo teyagambye nti wabula olugiwamba ayagala edde ku federal system Congo gwanga ddene liri mu Uganda nga 12 kaakati ayagala buli kitundu bakiwe federal system state kati olaba okulwana gye kuli eyo bagiyita Nord Kivu oba no South Kivu South Kivu esunga Uganda omulundi nga 10 naye province
awo wonna kaseesaawo okudda ku Rwanda South Kivu kati okudda eno ku Albert okudda mu West Nile awo North Kivu mwe muli Gayituli Forest. Ituli Forest esinga Uganda obunene mwe muli abantu abali primitive abali abantu abaseza aba buli kika muli gurupu z'abayeke esukka mu 10 ziri mu Congo. Kakati yagamba wenjiwamba njagala njiwe federal system ngeyo North Kivu ebeera ne governor ekola ku bizibu byayo newala kijja kuba kyangu abantu bano okukiwagira eyo naye ensonga esobola ejabawesa support mu bantu nti aleesewo ekyenjawulo mu Congo. So kakati eyo ye Congo naye njagala twogereko ku nsonga gye njogeddeko ey'abannalwanda mu Congo kuba be basinza okwaffectinga Congo. Bino byonna weebiri naye obuzibu buvudde ku bannalwanda. Rwanda yo Congo ejagaza ki? Kaha obuzize ekibuuzo ekirungi. Tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyeyongera mu maaso tulina omukulu Kasozi the philosopher twogerako ku biri e Congo. Olutalo lwatandise dda era ebibuga byawambiddwa ng'ate ekibuga kiwawambye ekibuga kinene. So kiggwa kitya okiva e Congo kinadda wano oba kikoma Congo nenga tutekama akasente bannaffe abasolange omeni sirap bagga nti gona n'omukyala ali eyo oba omwana mu buwala nga bagenda mu nsonga z'ekikyala ofuna okulumizibwa ziwaleesenga cramps kakozese kasange mu supermarket pharmacy ne drug shops kasente ntono ate nga kakolerawo kakakasa ministry ey'ebyobulamu bannaffe abaziwa and sons bali ku Mukwana Arcade kalonda yenna owa beddings bamulina. So Rwanda kiki kyeyagaza olese ekintu ekizibu naye nga kino ekibuuzo okibuuziza ku Congo naye na wano mujja kyebuuza Rwanda kiki kyeyagaza Uganda. Uganda tejja kuba safe nga Rwanda kasikali wali katono. Rwanda ne Burundi leke Victoria yonna ebusinga obunene kati kasi katono ate abantu bako be bantu abasimu kubasinzo bonaabona mu nsi wano ng'ogyeko Omuyisirayiri munnalwanda ye muntu azzeeko okubonaabona mu nsi wano basaasaanidde mu mawanga ag'enjawulo olw'ebizibu byabwe n'akasiika abo okuba akatono be bakisinza obonaabona mu byafaayo by'ensi. Abapalasitayini abo tebalinayo babonyebonye Omuyudaaya abonyebonye mu nsi wano alabye ennaku eya buli kika kati n'omunnalwanda. Kaakati ngenda kubazaako katono ka history mbalage lwaki Rwanda ne Congo tesobola kutereera nga Rwanda ali wana ina interest mu Congo ng'ogyeko n'ebyobugagga abasinga kye boogera ku byobugagga kuba Rwanda eganyuddwa mu byobugagga mu COVID lyalinga ggwanga lyakusatu kugaasi ng'otunda gold naye nga Rwanda terina birombe bya gold yadde ebiwere 10 naye nga yatunda gold ekitegeeza ki Congo. Wogattako coltani mineral eno y'amaanyi ekigenza ewala nti yekola amasimu kompyuta buli kimu tekinologi ow'omulembe coltani yakozesebwa. Rwanda mu lutalo olwali Rwanda first Congo wone second Uganda amanyi twekubirako ne Rwanda Congo lutalo lw'ekisangani naye nga ebizibu byonna biva ku kibya bugagga. Congo ine ebyobugagga abasirikale basombanga amayinja agaga coltani gabanga maddugavu bagayingiza Rwanda ne bamera n'ebiwalaata okwetikka. Kati Rwanda tesobola kuleka bali nga balina resources. Rwanda ina okugaggawalira ku resources z'abali ey'ensonga emu kyogambye Rwanda yagaza ki Congo bya bugagga bya Congo etekeeza kati olutalo lututekamu sente olutalo olugira ngeno bayingiza babaye ebyomugagga SB4 toyogera nakuga nga ne kaakati Congo yakateekayo omusango mu UN ewaabira kampuni ya Apple sente zeeyiwa mu bayeke azisinga ne zeeteeka mu mawanga ga East Africa n'ewalala mama buli kampuni ezikola amasimu ziri wali Congo ne UN yennyini naye yenyigira mu kuba waliwo mmotoka ya UN eyagwa nga bo bamanye erimu byakulwanyisa n'abakuumaddembe gold ye yakunkumuka nga nabo bali mu kubba kaakati buli omu ali ku Congo amakampuni tugende tubbe President Walumbu yabbayo muggo we baali e Congo naye ng'ekyali awo n'embaawo gwera bwayise ze baasalanga e Congo. So kati Congo ebyobugagga erina bingi buli nsi yonna etunudde wali kyobola President of yabbayo mu Just Muggo mbu ye yajja na muggo we baali batuvuna omanyi sente zetusasula ziri mu trillion kumpi zetusasula Congo UN omusango gwatusinga ne batulagiro ate munneyo muggo gwaki guno ogwa bulijjo naye nga yalimba be babbayo bingi ekitagambika lwakuba Rwanda bo babikozesa abantu ne babifunamu wana ababbi Ssekinomu be babifunamu hoteli ziri awo ekawempa okukuba zazimbibwa ku byabugagga bya Congo
sijja gyogera naye abamanyi wooteri y'amaanyi ku ludda ekawempaawo zazimbwa. So kaakati Rwanda by'ebizibu byayo ne Congo. Kati ekizibu ekirala ekya Rwanda kyekyabannarwanda. Rwanda nsi ntono, abannarwanda bangi tebalina we basobola kukolera mirimu. Kaakati baakikola batya nti nno 1896 waaliyo kabaka eyasinga okuba ow'amaanyi mu byafaayo bya Rwanda, baali bamuyita Kijeri Lwabugiri. Kijeri Lwabugiri yawamba ebitundu bya Congo, n'awamba Burundi, n'awambirako n'ebitundu bya Uganda awo Lakayi, biki ebyo byonna. Bwe yafa abaana be ababiri ne balwanagana. Kaakati omu Lutalindwa we yawangulibwa n'addukira Congo. Waddukira Congo yagenda n'abamukiririzaamu. Katugeze nga wano tino sanga Semakookiro alwanaganye n'Ejjunju. Abakiriziganya n'Ejjunju ne bagenda naye e Kenya. Bwe bagenda tebadda ne basigalirayo ddala. Nkuwadde 1896 bano bakyatukolonizinga bali ne baddukira Congo. Bwe bagenda ne bazaala ne bawera, n'abalala bwe badduka eno ne beeyongera eri nga naye bannarwanda ne basenga Congo. Bwe basenga Congo ne bafuuka baayo ne batereererayo ddala. Kaakati wano we wava obuzibu. Bwe baatuuka Congo baali balunzi ne bajja bafuna emiseetwe egy'enjawulo oba puleyini mu Luganda gy'emiseetwe awantu nga wolaba Lwera bwe watyo ne bafuna awo ne batandika okulunda. N'abalala ne bafuna Busoga, n'abalala ne bafuna Ewalala ne batandika okulunda. Kaakati abannarwanda bagezi bamanyi ebizibu byabwe. Omunnarwanda mugezi era wano Uganda tulina ekizibu kinene wa ku bannarwanda ate nga balina resources be bawola sente, baguza amataka, balina ki. Abannarwanda bagezi n'eri Congo we baakola, we baatuuka ne aba Belgium ye yali yakolonizinga Congo. Kati baddira ne beekwasa ku bafuzi b'amatwale ne babakolera, abafuzi b'amatwale ne baagala abannarwanda abali e Congo ne babawa mu 1924 ne babawa nti ezo zonna ebitundu bye mulimu byammwe byakulundiramu. Olwo batandise okufuna obutuuze Congo. Bannarwanda bwe bamala okubawa ebitundu ne balunda endiga, ne balunda ente, ne bazuula minerals, gold ewa Ekatanga, ne bakola kampuni esima ebyobugagga Ekatanga. Abannarwanda ne bayingirayo mu kusima gold n'okuba supplyinga ennyama mu nte ze balunda. Abannarwanda ne bakola sente zitagambike Congo. Abagendayo obugenzi badduse Rwanda. Bwe bamala okufuna sente batandika, we tufunira independence, batandika kugula mataka e Congo nga bagagula ku bantu babembe, ne bagagula ku bantu ba native abenjawulo, abalendu bakibona, ne babagulangako amataka. Olwo batandise okufuukira ddala baki ba citizen n'amataka baguse. Kaakati tufuna obwetwaze omunnarwanda. Njagala nkulage empalana yaabwe n'ekyaviiriddeko Abakongo okwokya embase ya Uganda, eya Kenya ne South Africa. Abakongo tebaagala munnarwanda nga bw'okiwulira, bamukoowa. Naye omunnarwanda abeerayo lw'amaanyi. Kaakati awo njagala nkulage empalana y'Omukongo n'omunnarwanda, n'ebizibu bya Congo biva bitya ku ttaka ku munnarwanda. Bwe bafuna obwetwaze ne baddira gundi. Kati Patrice Lumumba ye yali prime minister nga bafunye independence. Joseph Kasavubu n'aba president. Gawano Mutesa ye yali president, Obote n'aba prime minister. Kaakati ne wabeerawo olw'ebyobugagga aba Belgium, America n'abalala nga baagala ebyobugagga bya Congo. Lumumba ng'ate yayagala binationalizinga bibe bya ggwanga. Baakyawa Lumumba ne bamukwata, ne bamutwala, ne bamutta e Katanga. Mobutu nga yakulidde okumukwata. Mobutu wamala omukwata, Kasavubu n'abaako president, Mobutu ate n'amala n'awamba. Mobutu n'akwata Congo. Mobutu wakwata Congo, abaali tebakkiriza mu Mobutu mu bitundu bya Congo ebyenjawulo ne batandika okumuyeekera. Mu 1964 waaliwo gye bayita Simba Rebellion, ng'eno erimu abawagira Lumumba. Lumumba baamutta mu 1961. Abamukkiririzaamu ne bagaana okugondera Mobutu ne batandikawo rebellion. Mu Eastern Congo yennyini eno ewali Bigoma n'ebitundu ebirala, Mobutu kyamutwalira America n'eetawa mashinale Belgium okulwanyisa obwegugungo buno. Abannarwanda bagezi we baalaba nti basooka ne babeera mu rebellion. Munnarwanda
we bamanya nti Uganda waliwo okulwanagana babeera ku sayidi zonna kakati neri abamu bawagira abayeekera we balaba nti abayeekera bagenda kuwangulibwa ne badda ku sayidi ya Mobutu eya gavumenti ne beeyiwa bona nga nawane Uganda we bawagira Museveni nga Museveni okuba Valentino asobola okubawa ku mirembe bonna ne beeyiwa ku sayidi ya Museveni kati beeyiwa ku sayidi ya Mobutu ne bawangula Simba Liberion. Mobutu n'ayagala Abanyarwanda kuba bamuwagidde wayagala Abanyarwanda 1971 n'asayininga kye bayita 1971 citizenship bill yakiyita dikuri. Eno dikuri yawa Abanyarwanda mu Congo okufuuka ba native oba indigenous tribes. Naye wana Abananda baali baweza olw'okuba 1959 Rwanda waliyo revolution nti baali bamuyita Gurigoyire Kayibanda. Rwanda yali efugibwa Batuusi ng'ate Abahutu be bangi. Kati Kayibanda yali Muhutu n'awamba gavumenti ey'Abatuusi ne bagoba Abannarwanda be bano bonna abali eno balijema bonna Bakagame babagobayo ku Rwanda ni revolution 59 babagoba bubi nnyo nga babakuba zibbomu bakola kyempologoma ne zibalyanga basala okujja Uganda abalala ne baddukire Congo. Mobutu olw'okuba bamuyamba abo bonna n'abawa obutuuze nti mwenna mufuuse kati ki ba indigenous tribes ezeewa e Congo. Kino nno nawane Uganda akatonoko President Museveni yasayininze executive order n'akkiriza abavandimwe ekyo nakyo kyekimu ng'ekyeri yasayininze tekakati abavandimwe tebakyayitibwa Bannarwanda abali e Uganda kati bavandimwe ekitegeeza beekutudde ku Rwanda bakkirizibwa ofuna ndagamuntu passport nga ba indigenous people abawano so nga luli babadde Bannarwanda ng'omukulembeze wajja asobola okubayiganya nti tetulina Bannarwanda Rwanda weeri kakati beekutuddeko tebakyabayita Bannarwanda beeyita bavandimwe. Ne Congo bwe kyali baatula ne bagamba ku bizibu bye tusanze Congo abantu be Congo tebatwagala bwe tunaasigala nga tweyita Bannarwanda gavumenti ezinaddako zijja kutuyiganya ne balyoka bateesa buli gye baasenganga nga beeyita kitundu ekyo. Abaasenga Ejjinja ne beeyita Abanyajjinja, abaasenga e Masaka ne beeyita Abanyamasaka. Kaakati ne Rwanda kyovala tulina be bayita Abanyamulenge. Abantu abasinga bawulira Abanyamulenge yanvuma ngambo ndi Munyamulenge. Kati Abanyamulenge be Bannarwanda abaasenga ku Mulenge Hiiru nga onoga nti basenga Ensambya ne beeyita Abanyansambya. Kati abasenga ku Mulenge Hiiru ne beeyita Abanyamulenge si Bannarwanda. Kaakali abo Banyamulenge bejjeeko beekutudde ku Rwanda ekitegeeza tebakyali be Rwanda bali mu nsi eno we bali. Okay, kwa SB4 Media nga tuwumbawumba biggwa bitya tayenga gundi yaffe embase bagirumbye. Lwaki kyenkugambye nti Abakongo hisoona ena gwe nkuwadde Abakongo tebaagala Bannarwanda bawamba ettaka bakoze bingi nnyo mu Kongo tebabaagala. Abakongo bangi era batandika obwegugungo kye bakola Omunyarwanda. Kaakati olw'okuba mu bino ebyogerebwa kigambye nti Rwanda Uganda be bamu ku basapootinga M13 ey'Abanyamulenge be mbadde njogerako Abannarwanda ne Uganda tebatwagalira mu kyovola embase bagitagetinze kuba Uganda be bamu abaali basapootinga bagitanga RCD Goma eyali ekulemberwa aba Ernest Wamba Dia Wamba neki lwa Uganda nga ye basapootinga. Abakongo nabo tebatwagala tiffe bamu ku basapootinga Abannarwanda. Kyekimu ne South Africa nayo tebajagala. Lwaki? Omukago gwa Sadaka gwasindika y'amagye okulwanyisa ki aba M23 naye bali yali tebalina bye bakola. Kati Abakongo nabo tebabaagala mwajjo tuyamba temulina bye mukola. N'embasa ya South Africa bagirumbaganye. Kenya twasindikayo omukago gwa East Africa ne basindika y'amagye we gatuuka eri nga balinga abali mu byabwe abagenda mu luwummula ne batuuka Kishekedi n'agagoba amagye ga East Africa. Ne mu kalulu akaliyo East Africa b'obuzaava babagoba. Kati Abakongo bamanyi nti ffe bamwera ba Kenya aba contributinze ku bizibu ki byabwe kyovala embassy bazirumbye n'eya America lwakuba nti no tebaagala Rwanda na bano be basuubira nti be bayambako Rwanda. Kaakati kiggwerawa ekintu kino kijja kuba kizibu nnyo. Kishekedi olw'obunafu bwa gavumenti ye abaserikale be tebali facilitated tebalina training. Abasajja bano omukago guno gwe baakoze kijja kubabeerera kyangu okuwamba Congo.
eza Congo so sawa yonna ojja kulaba ekintu nga kyedomodde bagenda okuva Goma bagenda ebibuga ebiddakaawo Birubumbashi Kisangani kuba Kisangani lye ebibuga eriddakaawo naye ojja kulaba nga nayo bali yeekedde we bawambira Kisangani olwomanyi obuzibu bwabali buba buweze tisegera abasobola okwakisesinga ebisaawe okola ebintu ebyenjawulo byonna okufuna obuyambi ebyokulwanyisa bye twagala n'ebirala byonna kaba kaweddemu kati Congo future ya Tshisekedi egenda kuba nzibu nnyo awatali ekyo wekiba tekigwereddeawo okuwamba Tshisekedi baliraikira okukola gavumenti ey'ekintabuli nga bwe bakola ne ku Bemba Jean Pierre Bemba yayeekera ne bamala ne bamuyita ne bamuwa obwa prime minister oyinza okwesanga nga babayise ne babakola gavumenti ey'ekintabuli abo banaba bataasiza Tshisekedi naye nga kijja kuba kizibu kuba Tshisekedi bayina empalana nnene ne Kagame kuba Kagame yamuyise ne idiot Tshisekedi asobola okukkiriza ne bamuwamba ggolo olaba ate ayinza okugaana obusajja bulina ebyokulwanyisa eby'omulembe bulina buli kimu nga bulumbye kati nga olaba wano nti Amini wano abasajja be bamulumba aba Tanzania ne basala Katonga gye yali ayita bakita na Battle of the Bauchi ng'amanyi nti lwe lutalo lwa Amini olugenda okusembayo naye we baawangula Katonga Amini yamanya nti awedde era baali bategekera kudduka buddusi kaakati ne Tshisekedi singa bukeera enkya ne bawamba Kisangani nosanga nti n'Olubumbashi eriwalako nti boolekedde Kinshasa amajege kubogawulira nti no badduka ku ddwaniro ojja kuwulira emitwa 2,000 badduse abalala badduse ajja kudduka buddusi okwewonya ajja kuba takyasobola kati abo bajja kuba bakiwambye Congo ndowooza gwe owulidde ebyo twalina omukulu Kasozi the philosopher ndowooza ensonga eyo giwulidde saba yonna kasowera kigozi ngamanya kiri Congo ngamanya kyedomodde ndo tujja kwogerawo jana owulira wali buluyitandikira Makindye kama doira liri abaana b'ensambi eyo ate abaana Uganda kisukka ayeyeye ku population eno gye tulina kasi Katonda ate population ate abaana bagenzwa jukira tusindisa abaana bangi ne bagenda Afghanistan ne bagenda Somalia ne bagenda abaana kati osanga buli nnyumba nga mulimu omwana amanye emmundu okamala bagenze mu bitundu ebyenjawulo kati Uganda kijja kusuka ne population yene nene tulina abaana abatalina kibafiirwa omwana adduka n'abuuka n'emmotoka n'agweri abo abaana so byebyo kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga bannaffe batutekamu akasente bannaffe basolange minisirap ganti gwe wenna omukyala ng'ogenda mu nsonga zez'ekikyalo ofuna payini walesenga cramps kakozese kasange mu supermarket kasange mu pharmacy ne drug shops akasente sekanji ate nga kakola kawonyezaawo kakakasa ministry y'ebyobulamu nze muzukulu wa kabajja tusanse biddamu n'otwa ku time tujja kubanga tukomawo tubabuulira paka olutalo luno paka tujja kuba tulugobera kuba buli wiiki wabeerawo ekikyuka so mwekuumireko kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga mbeere bulungi mweraba Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies drug shops oba supermarkets lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga.